Ekitabo kya Luusi, essuula esooka. Ebyagwa ku nnyumba ya Erimereki. Erimereki n'ab'omu maka ge basengukira e Mowaabu. Awo olwatuuka mu nnaku abalamuzi ze baalamuliramu Isirayiri, enjala n'egwa mu nsi. Awo omusajja ow'e Besirekemu Yuda n'asengukira mu nsi ya Mowaabu, ye ne mukazi we ne batabani be bombi. N'erinnya ly'omusajja oyo lyali Erimereki, n'erinnya lya mukazi we lyali Nawomi, n'amannya g'abatabani be bombi gaali Maloni ne Kiriyoni, Ab'Efulaasi ab'e Besirekemu Yuda. Ne batuuka mu nsi ya Mowaabu ne babeera eyo. Awo Erimereki bba Nawomi n'afa, ye n'asigalawo ne batabani be bombi. Ne bawasa ku bakazi Abamowaabu, erinnya ly'omu Olupa n'erinnya ly'owookubiri Luusi, ne bamalayo emyaka nga 10. Awo Maloni ne Kiriyoni ne bafa bombi, Nawomi n'afiirwa bba n'abaana be bombi. Nawomi akomawo e Besirekemu ng'ali ne Luusi. Awo Nawomi n'alyoka agolokoka ne baka be addeyo ng'ava mu nsi ya Mowaabu, kubanga yali awulidde ng'ali mu nsi ya Mowaabu nga Mukama bwe yali ayambye abantu be era ng'abawadde n'emmere. Bw'atyo n'ava mu kifo mwe yali ne baka be bombi era ne batambula okuddayo mu nsi ya Yuda. Awo Nawomi n'agamba baka be bombi nti, "Muddeeyo buli omu mu nnyumba ya nnyina, Mukama abakolera ebyekisa nga mmwe bwe mwankolera nze n'abo abaafa. Mukama bawe omukisa, mufumbirwe nate." N'alyoka abanywegera, ne bayimusa amaloboozi gaabwe ne bakaaba nnyo amaziga. Ne bamugamba nti, "Nedda, naye tujja kugenda naawe eri abantu bo." Nawomi n'abagamba nti, "Nedda, baana bange muddeeyo. Kiki ekibaagaza okugenda nange? Nkyasobola okuzaala abaana balyoke babeere babba mmwe? Mukyuke baana bange, mweddireyo, kubanga nze nkaddiye nnyo, sikyasobola kuba na musajja. Ne bwe nandibadde n'omusajja ekiro kino ne nzaala abaana ab'obulenzi, mwandibalindiridde okukula balyoke babawase? Mwandigaanidde ki okufumbirwa abasajja abalala? Nedda baana bange, nnumwa nnyo ku lwammwe, kubanga nze Mukama yambonereza." Awo ne bayimusa nnyo amaloboozi gaabwe ne bakaaba nnyo amaziga nate. Olupa n'anywegera nnyazaala we, n'amusiibula n'agenda. Naye ye Luusi n'amwesibako. Nawomi n'amugamba nti, "Laba mujja wazzeeyo eri abantu be n'eri Katonda we, naawe ddayo ogoberere mujja wo." Awo Luusi n'ayogera nti, "Tonneegayirira kukuleka n'okuddayo obutakugoberera, kubanga gy'onoogendanga gye nnaagendanga nze, era gy'onoosulanga gye nnaasulanga nze. Abantu bo be banaabanga abantu bange, era Katonda wo Katonda wange. Gy'olifiira nze gye ndifiira, era gye balinziika. Mukama ankole bw'atyo era n'okusingawo, obanga ekigambo kyonna kiritwawukanya ggwe nange, wabula okufa." Awo Nawomi bwe yalaba nga Luusi amaliridde okugenda naye, n'asirika. Awo ne batambula bombi okutuuka e Besirekemu. Awo bwe baatuuka e Besirekemu, ekibuga kyonna ne kisasamala ku lwabwe. Awo ne beebuuzaganya nti, "Ddala ono si ye Nawomi?" N'abagamba nti, "Temumpita Nawomi, naye mumpite Mala, kubanga omuyinza w'ebintu byonna yandabya nnyo ennaku. Nava wano nga njijudde, era ne Mukama ankomezzaawo ewaffe nga sirina kantu. Lwaki mumpita Nawomi, ng'ate Mukama omuyinza w'ebintu byonna yandabya nnyo ennaku?" Bwe batyo Nawomi ne Luusi Omumowaabu muka mwana we ne bava e Mowaabu ne batuuka e Besirekemu nga baakatandika okukungula sayiri. Luusi essuula ey'okubiri. Luusi akuŋŋaanya ebirimba mu nnimiro ya Bowaazi.
Era Nawomi yalina muganda wa bba, omusajja ow'amaanyi omugagga ow'omu nnyumba ya Erimereki, n'erinnya lye Bowaazi. Awo Luusi Omumowaabu n'agamba Nawomi nti, "Ka ŋŋende kaakano mu nnimiro, nonde ku birimba bya sayiri nga ngoberera oyo anankwatirwa ekisa." N'amugamba nti, "Genda mwana wange." N'agenda, n'ajja n'alonda mu nnimiro abakunguzi we bayise, era olwatuuka n'asanga ekitundu ky'ennimiro ekya Bowaazi eyali ow'omu kika kya Erimereki. Era laba, Bowaazi n'ava e Besirekemu n'agamba abakunguzi nti, "Mukama abeere nammwe." Ne bamuddamu nti, "Mukama akuwe omukisa." Awo Bowaazi n'agamba omuddu we eyali akunguza abakunguzi nti, "Omuwala ono w'ani?" Omuddu eyali akunguza abakunguzi n'addamu n'ayogera nti, "Ono ye muwala Omumowaabu eyakomawo ne Nawomi okuva mu nsi ya Mowaabu. Atugambye nti, mbeegayiridde, nonde era nkuŋŋaanye abakunguzi we bayise mu binywa." Awo n'ajja era asiibye wano obwenkya okutuusa kaakano, wabula ng'ayingiddeko mu nnyumba katono. Awo Bowaazi n'alyoka agamba Luusi nti, "Wulira mwana wange, togendanga kulonda mu nnimiro endala, so tovanga wano, naye obeeranga wano kumpi n'abawala bange. Amaaso go gabe ku nnimiro gye banaakungulanga, naawe obagobereranga. Sikuutidde balenzi obutakukomangako, era ennyonta bw'eneekulumanga, ogendanga awali ensuwa n'onywa ku ago abalenzi ge basenye." Awo Luusi n'avuunama amaaso ge n'akutama, n'amugamba nti, "Kiki ekindabizza ekisa mu maaso go, ggwe okunnenkanya nze, kubanga ndi munnaggwanga?" Bowaazi n'addamu n'amugamba nti, "Bambuulirira ddala byonna bye wakola nnyazaala wo balo kasooka afa, era bwe waleka kitaawo ne nnyoko n'ensi gye wazaalirwamu, n'ojja mu bantu be wali tomanyiiko. Mukama akusasule olw'emirimu gyo gye wakola. Mukama Katonda wa Isirayiri gwe weeyuna okukuuma, akuwe empeera enzijjuvu." Luusi n'addamu nti, "Ondaze ekisa mukama wange, era onsanyusizza, kubanga oyogedde n'omuzaana wo ebyekisa newaakubadde nga siringa omu ku bazaana bo." Awo ekiseera ekyokulya bwe kyatuuka, Bowaazi n'agamba Luusi nti, "Jjangu olye ku mmere okoze ne mu mwenge omukaatuufu." Luusi n'atuula wamu n'abakunguzi, ne bamuwa sayiri ensiike, n'alya, n'akkuta, n'alemwa. Awo Luusi bwe yali azzeeyo okulonda ebirimba, Bowaazi n'alagira abalenzi be ng'ayogera nti, "Mumulekanga n'alonda ne ku binywa, so temumugaananga. Era mumutoolereko ne ku miganda, mugireke alonde, so temumuwuunako." Awo n'alonda mu nnimiro okuzibya obudde, n'awuula gye yali alonze n'ewera nga efa nnamba eya sayiri. N'agyetikka n'ayingira mu kibuga, n'alaga nnyazaala we gy'alonze, era n'amuwa n'emmere yasigalawo ng'amaze okukkuta. Awo nnyazaala we n'amubuuza nti, "Olonze wa leero, era okozeewo emirimu? Aweebwe omukisa oyo akussizzaako omwoyo." Luusi n'ategeeza nnyazaala we nti, "Leero nkoze mu nnimiro y'omusajja ayitibwa Bowaazi." Nawomi n'agamba muka mwana we nti, "Mukama awe omusajja oyo omukisa. Mukama atuukirize by'asuubiza abalamu n'abafu. Omusajja oyo muganda waffe ddala, y'omu ku banonozi baffe." Luusi Omumowaabu n'agamba nti, "N'ekirala aŋŋambye nti nondenga sayiri n'abakozi be okutuusa amakungula okuggwaako." Awo Nawomi n'agamba Luusi muka mwana we nti, "Kirungi mwana wange, obeerenga wamu n'abazaana be, balemenga okukusiŋŋaana mu nnimiro endala yonna." Awo Luusi n'abeeranga kumpi n'abazaana ba Bowaazi okulondanga okutuusa bwe baamala amakungula ga sayiri n'amakungula g'eŋŋaano, ne yeeyongera
okubeera ne nnyazaala we. Luusi essuula ey'okusatu. Nawomi asindika Luusi ewa Bowaazi. Awo Nawomi nnyazaala wa Luusi n'amugamba nti, mwana wange, sisaana kukunoonyeza maka owummule obe bulungi? Kaakano Bowaazi muganda waffe taliiwo gye wabeeranga n'abazaana be? Laba, awewa sayiri ekiro kino mu gguuliro. Kale, naaba osaabe amafuta, oyambale ebyambalo byo, ogende mu gguuliro, naye teweeraga gy'ali okutuusa lw'anaamala okulya n'okunywa. Awo olunaatuuka bw'anaagalamira ne yeebaka, wekkaanye ekifo w'agalamidde, naawe onooyingira n'obikkula ku bigere bye, n'ogalamira awo, naye anaakubulira bw'onookola. Luusi n'amuddamu nti, byonna by'oyogedde n'abikola. N'agenda mu gguuliro, n'akola byonna nga nnyazaala we bwe yamulagira. Awo Bowaazi bwe yamala okulya n'okunywa, omutima gwe nga gusanyuse, n'agenda ku mabbali g'entuumo y'eŋŋaano, n'agalamira yeebake. Awo Luusi n'ajja ng'asooba, n'abikkula ku bigere bya Bowaazi, naye n'agalamira awo. Awo olwatuuka mu ttumbi Bowaazi bwe yawawamuka mu tulo, ne yeekyusa, n'atya bwe yategeera ng'omukazi agalamidde awali ebigere bye. N'abuuza nti, gwani? Omukazi n'addamu nti, nze Luusi, omuzaana wo. Kale bikka ekyambalo kyo ku muzaana wo, kubanga gwe mununuzi wange. Bowaazi n'amugamba nti, Mukama akuwe omukisa mwana wange, kubanga ku nkomerero olaze obwesigwa bungi mu kika kyaffe okusinga obwo bwe walaga nnyazaala wo olubereberye, kubanga togoberedde balenzi balala oba baavu oba bagagga. Kale kaakano mwana wange totya, nja kukukolera byonna by'onsabye, kubanga abantu bonna mu kibuga bamanyi ng'oli mukazi mwegendereza. Kyamazima ndi mununuzi wo, naye waliwo owooluganda omulala ansinga okuba ow'okumpi. Beera wano ekiro kino, bwe bunaakya enkya tujja kulaba oba owooluganda anaakukolera emirimu gy'oluganda, naye bw'atakkirize kukukolera mirimu gya luganda, nze ndigikukolera nga Mukama bw'ali omulamu. Weebake obudde bukye. Luusi ne yeebaka okumpi n'ebigere bye okukeesa obudde. N'asituka ng'obudde tebunnalaba bulungi omuntu okwekkaanya munne, kubanga Bowaazi yayogera nti kireme okumanyibwa ng'omukazi ono azze mu gguuliro. Bowaazi n'agamba Luusi nti, ddira omunagiro gwo ogwalirire wansi. Bowaazi n'addira ebigero 6 ebya sayiri n'abiyiwako, n'abimutikka, n'amusiibula addeyo mu kibuga. Bwe yatuuka eka, nnyazaala we n'amubuuza nti, bigenze bitya mwana wange? Luusi n'amubuulira byonna Bowaazi by'amukoledde. N'amugamba nti, ebigero bino 6 ebya sayiri yabimpadde, n'aŋŋamba nti, toddayo wa nnyazaala wo nga tolina kantu. Nawomi n'amugamba nti, tuula osirike mwana wange, okutuusa lw'olimanya ebigambo ebyo gye birikkira, kubanga omusajja oyo tajja kuwummula okutuusa lw'anaamala okutereeza ensonga. Luusi essuula ey'okuna. Bowaazi ategeka okununula ennyumba ya Erimereki. Bowaazi awasa Luusi. Awo Bowaazi n'agenda awali omulyango gw'ekibuga awakuŋŋaanirwa n'atuula awo. Laba muganda wa Erimereki, Bowaazi gwe yayogerako nga yamusinga okuba ow'okumpi, n'ayitawo. Bowaazi n'amugamba nti, owange muganda wange, kyama otuule wano. N'akyama n'atuula. Era Bowaazi n'ayita abakadde b'ekibuga 10 n'abagamba nti, mutuule wano. Ne batuula. N'agamba muganda w'omukazi nti, Nawomi eyakomawo okuva mu nsi ya Mowaabu atunda ekibanja ekyali ekya muganda waffe Erimereki,
Kale, ndowoozezza nga nteekwa okukikutegeezaako nti oba oyagala kigule mu maaso ga bano abatudde wano ne mu maaso g'abakadde b'abantu bange. Naye bw'oyagala okukinunula kinunule, naye bw'otoyagala kukinunula, kale mbuulira mmanye, kubanga tewali anaakinunula wabula ggwe, nange nze nkuddirira. N'ayogera nti ndikinunula. Bowaazi n'agamba nti bw'onoogula ekibanja ku Nawomi, onooba oguliddemu ne Luusi, nnamwandu Omumowaabu, okuzzaawo obusika bwa bba eyafa. Owooluganda ow'okumpi n'ayogera nti, siyinza kukyenunulira nzekka, nneme okwonoona obusika bwange nze, gwe weetwalira okununula kwange okwo, kubanga nze sijja kukinunula. Era eno ye yali empisa edda mu Isirayiri ey'okununula n'okuwaanyisa, okunyweza ebigambo byonna. Omusajja yanaanuulanga engatto ye n'agiwa munne, n'ekyo kyabanga bujulirwa mu Isirayiri. Awo owooluganda ow'okumpi n'agamba Bowaazi nti kyegulire, n'anaanuula engatto ye. Bowaazi n'agamba abakadde n'abantu bonna nti, muli bajulirwa leero nga nguze byonna ebyali ebya Erimereki ne byonna ebyali ebya Kiriyoni n'ebya Maloni mu mukono gwa Nawomi. Era Luusi Omumowaabu, mukazi wa Maloni, muguze okuba mukazi wange, okuzzaawo erinnya lya bba eyafa, n'obusika bwe bireme okuzikirira mu baganda be ne mu mulyango gw'ekifo kye, mwe muli bajulirwa leero. Awo abantu bonna n'abakadde b'ekibuga awakuŋŋaanirwa ne bagamba nti ffe bajulirwa. Mukama afaananye omukazi azze mu nnyumba yo nga Laakeeri ne Leeya abaazimba bombi ennyumba ya Isirayiri, naawe okole ebisaana mu Efulaasa, oyatiikirire mu Besirekemu, n'ennyumba yo ebeere ng'ennyumba ya Pereezi Tamali gwe yazaalira Yuda. Olw'ezzadde Mukama ly'alikuweera mu mukazi ono omuvubuka. Nawomi afuna ekika ekiggya. Awo Bowaazi n'atwala Luusi okuba mukazi we. Mukama n'awa Luusi omukisa, n'aba olubuto, n'azaala omwana ow'obulenzi. Abakazi ne bagamba Nawomi nti, Mukama yeebazibwe, atakulese leero nga tolina mununuzi wo, era erinnya lye lyatiikirire mu Isirayiri. Muka mwana wo akwagala, era akukoledde ebirungi ebingi okusinga ebyo abaana 7 ab'obulenzi bye bandikukoledde. Kaakano akuzaalidde omuzzukulu ow'obulenzi alikuzzaamu obulamu n'okukulabirira mu bukadde bwo. Awo Nawomi n'atwala omwana n'amuwambaatira mu kifuba kye, n'aba omulenzi we. Abakazi balirwana be ne bamutuuma erinnya nga boogera nti Nawomi azaaliddwa omwana wa bulenzi, ne bamutuuma erinnya Obedi, oyo ye kitaawe wa Yese azaala Dawudi. Emikisa n'olulyo lwa Pereezi. Era kuno kwe kuzaala kwa Pereezi. Pereezi yazaala Kezulooni, Kezulooni n'azaala Laamu, Laamu n'azaala Aminadaabu, Aminadaabu n'azaala Nakusoni, Nakusoni n'azaala Salumooni, Salumooni n'azaala Bowaazi, Bowaazi n'azaala Obedi, Obedi n'azaala Yese, Yese n'azaala Dawudi.